Mugamba mutya mwe nabali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba gotannaba gyegattako genda maaso n'ogyegattako osobola okunyiga kalo edyako osobola ogyegattako. Kati olunaku olwaleero njagadde tuyige enfumba y'ensujju. Ensujju ndowooza mugitegeera bulungi nnyo bwetyo bwefaanana eyitibwa ensujju. Njagala tuyige enfumba yaayo gifumba otya? Kyenjagala ogikola otya ogifumba. Kyenjagala tuyige enfumba y'ensujju. Tunula bulungi w'ogifuna gibajjulemu makkati. Kusookera ddala ng'obadde ogifunye gibajjulemu makkati bulungi nnyo nga bw'olaba. Sooka ogibajjulemu nga bw'olaba okitegeera. Tandika okusalako bupiisipiisi obutontono bwe tugenda okufumba okitegeera. Njagala tulabe engeri gy'ofumbamu ensujju. Kati bw'omaze ogibajjulamu makkati kusaba oggyemu ebyo ze bayita ensigo ezo ezibeera amanyi ensigo zisangibwa omwo mu nsujju. Kati ziggyemu zonna bulungi nnyo ziteeke ebbali. Olaba engeri gy'oziggyamu bw'otyo nga bulaba bwe ndi mu kikola. Njagala tuyige enfumba y'ensujju ogifumba otya. Ezo nsigo oziteeka ebbali zonna zirina omulimu gwazo tujja kuba tugulaba maaso awo naye tusooka tulabe enfumba y'ensujju gye tusoose okutunuulira. Kugambye ogisalaasalamu ogibajjulabajjulamu obutundutundu nga bw'olaba okitegeera. Kati bw'omala ogibajjulamu obutundutundu nga bw'olaba obutundutundu kyenkusaba funa akantu w'ogenda oziteeka. Kati bwe nze nfunye kasaniya tandika ogenda ng'osalamu ebyo by'omakkati mpolampola ogitereeze bulungi nga bw'olaba bwendi mugirongoosa mugikolakola bandowooza. Ogitereeza bulungi nnyo nga bw'ogiraba oginyirize bwega bino eby'omakkati bijjemu bulungi nnyo. Nkugambye nkulaga enfumba y'ensujju engeri gy'ogifumbamu. Osookera ddala n'ogibajjulamu nga bwe tulabye. Omala ogibajjulamu n'osalamu bupiisi bw'obutyo nga bw'obulaba. Oyo olina kufumba bupiisi bw'ebutyo nayo obulongoosa bulungi nga bulaba bwe nti bwe mbulongoosezza ndowooza obulaba. Obulongoosa bulungi n'obuggyamu eby'omumakkati ebyo ebibeera busigosigo n'ebintu by'omumakkati obiggyamu bulungi nnyo nga bw'olaba. Tuli ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe osobola ogyegattako. Bingi tuyiga bingi tujja biraba enkola yaabyo babikola batya. Tulina obiyiga ekyo kyo mulina okimanya bagamba obayigiriza buli kimu ekyetaaga okuyiga. Kati ng'olwaliro njagala tulabe enfumba y'ensujju. Omala ogitereeza bulungi nnyo nga bw'olabye. Njagala ogitwale omala ogitereeza bulungi nga bw'olaba bwetyo nga bw'omaze ogirongoosa bulungi nnyo ogiggyemu ekyomakkati. Njagala ogitwale w'ogenda ogyoleza. Njagala tufune we tugenda ogyoleza nga bw'olaba gyoze bulungi nnyo etukule nga bw'ogiraba. Gyoze bulungi nnyo etukule bulungi nnyo bupiisi obwoze bwonna butukule bulungi nnyo. Kati bw'omala okubwoza tugenda buteeka ku mmere. Tugeze owaasa amatooke go omaze ogasiba bulungi nnyo mu seffuliya. Kati ensujju eyo giteeka waggulu ku mmere. Ogiraba ndowooza ogiteeka waggulu ku mmere kuba yo tegaana ejja mangu bulungi nnyo. Ogiteeka waggulu ku mmere n'osaanika. Wansi wabayo emmere tugeze emmere y'amatooke oba ki ennyige. Kati waggulu n'oteekako ensujju ezo nga bw'olabye ozitereeza bulungi nnyo n'ozoozaako bulungi n'oziteeka waggulu ku mmere n'ozisibira ku mmere bwe bakiyita n'ozisibira ku mmere n'ogisaanika bulungi nnyo emmere eyo nazo nga kweziri waggulu. Ziba zigenda kujja bulungi nnyo gw'oteekako endagala eziwerako nga bw'olaba bulungi nnyo ziba zigenda kujja bulungi nnyo. Ziizo ziraba zimaze okujja ndowooza ozirabye. Olabye ziizo zimaze okujja bulungi nnyo nga bw'olaba bwetyo bwe zifaanana. Ensujju mbadde nkulaga engeri gy'ofumbamu ensujju. Si bya ziteeka amazzi n'otokosa. Oddira emmere y'amatooke ng'omaze ogisaanika bulungi ogitaddemu wansi nazo n'ozisibirako waggulu ku mmere. Oziteekako bulungi oziteekekako bulungi nnyo nga bw'okitegeera. Oluvannyuma n'osaanikako endagala bulungi nnyo. Osobola okuwummuzaako esseffuliya waggulu nga bwe mukola musaanika bulungi emmere ne muteekako esseffuliya omukka ne guba nga tegufuluma gubeera omwo munda. Ensujju ziba zigenda kujja bulungi nnyo nga bw'olabye. Bw'otyo bw'olina okikola ofumbire omwami w'ensujju. Ensujju eyo ya mugaso nnyo za mugaso.
omusajja asaanidde ozirya, naawe omukyala zikuyamba nnyo mu nsonga zonna eza bulijjo. Singa obeera oziridde ezo ensujju nnungi nnyo, tezisaanye kubulwa ku mmere. Omwami agigule eba ya 1500, 2000, 3000. Ogulayo akasujju ko n'omanya nti buli kya misana buli kyaggulo ogisibira ku mmere, oba buli lwa wiikendi n'ogisibira ku mmere, buli lwa Sande oba buli lwa Kutaano n'ogisibira ku mmere, omwami wo n'agiryako, naawe kennyini ne mufuna omugaso nga mukufunidde wamu, kuba nnungi nnyo girya. Olwayo tutunuulidde enfumba y'ensujju ogikola otya, ogisaanika otya, bwe kityo bwe kiri. Kati ebikuta olyako ekyokungulu ebikuta ng'osuula bw'otyo mpolampola, olyako ekyokungulu ebikuta n'osuula. Ebikuta obirekako bifumbirako, wano mu girya olyako kyamunda akakuta n'okasuula kuba kaba katini nnyo, bw'otyo bw'olina ogikola. Omwami ogimuwa bw'otyo nga bw'ogiraba ku ssowaani n'ogimutwalira mu ddiiro oba ku mmeeza n'alya. Nkugambye alyako ekyomunda akakuta n'akaggyako n'akasuula. Oba osobola okukamuwaatirako n'omuwa ng'okawaaseeko mpolampola. Bwe kityo bwe kiri. Mwebale nnyo okubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti. Kyayiti YouTube channel yaffe mugyegatteko bingi mugenda kuyiga. Baagala nnyo mubeere bulungi, mweraba.